Abakungu mu kitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga bakoze ekikwekweto mu disitulikiti okuli Pakwach, Nebbi, Yumbe, Koboko, Arua ne Zombo gye batambudde nga baaza awatundirwa eddagala nga banoonyaamu erya gavumenti eryayitako n'abalitunda nga tebalina bisaanyizo. Waliwo omusajja mukulu Jimmy Awadribo w'emyaka 6 owa God's Grace Drug Shop mu disitulikiti y'e Koboko gwe basanze ng'alina eddagala lya gavumenti kyokka bwe bamukunyizza ayogere gye yalijja n'ategeeza nti yalironda mu kkubo. This one is it. I got this one. They were in Kavera. They were in Kavera. I don't know how it fall. Then I saw when I was just going to town. I saw it. Then I picked. I saw this is a pattern. Aba NDA bamutabukidde n'abategeeza nti olwalironda n'alabako ekigambo gavumenti n'alitereka ng'aliwo abantu ku bwereere. When the persons come and buy drugs, then I said, I simply give this one to them. But I am not selling. Do you think there is truth in what you are saying? Do you think there is truth in what you are saying? I think you are a habitual criminal. At your age. Yes, at your age you are telling lies to elderly people. Ono era abadde talina bisaanyizo wabula nga yeegayiridde aba NDA obutatwala ddagala lye ne batamuwuliriza era lyonna ne balibowa. I'm telling you sincerely. You know, you're going to take us exactly where you got these drugs. Mu disitulikiti y'e Koboko ku busalusalu ya Uganda ne Sudaani eno kibaweddeko we basanze nga abajjanjaba abantu tebaabisomerera era babakukunudde mu mayumba gye babadde beekwese. No. Which class do you stop? Yes, 6. Waliwo omusajja Joseph Adachi owa Trusted Drug Shop gwe bakutte n'eddagala eritakkirizibwa kutunda ng'ono atuuyanye nga bamubuuza kajoji gye giwa ebibuuzo. And as you haven't seen the receipt that is also licensed one party, only that the inside has not even been here. Era basanze n'ow'ebyobulamu muyite VHT asangiddwa ng'atunda eddagala lye baamuwa okugabira abantu ku kyalo. If we get to you selling drugs here, go home and pick, supply cotton, the one the government gives you, at home. Ku dduuka lya Zion Brothers waliwo abasangiddwa nga bajjanjaba abantu kyokka nga tebalina bisaanyizo era aba NDA babweya eddagala lyabwe kyokka taata waabwe yabatandikirawo akalwaliro kano akoze olutalo okulemesa aba NDA. Pakwach Monica Ayoto wa Great Day Drug Shop akaabye nga batwala eddagala lye oluvannyuma lw'okusangibwa nga talina bisaanyizo. To be brought, I was paying, I was innocent paying because I never wanted to whatever to shout to the government. Ono alumiriza alondoola ebyobulamu okumuggyako ssente nti agenda kumufunira layisinsi ky'ataakola. So as people name, the inspector of this district, is also from Arua. Oluvannyuma lw'ekikwekweto kino akikulidde mu Samuel Kyomukama awadde abantu amagezi okugoberera emitendera emituufu. yegaba license z'obuduuka obutunda eddagala ne pharmacies. William Mutyaba yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.